Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu bugwanjuba byakedde n'enkuba entonotono. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mazzi ssaako n'obutonde bw'ensi. Bwe tutunulira ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga wakyaliwo empewo empeweevu ezikyafuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe era nga y'ensonga lwaki embeera y'obudde eyo ya bunyogovu. Ate nga tulinawo n'empewo empeweevu eziva ku nnyanja Nalubale ne zisaasaanira ebitundu ebisigadde awo. Ku makya masekkati tusuubira okkeera n'enkuba entonotono ku bitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale ssaako ne mu bizinga. Olwo ebitundu ebisigadde yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Buvanjuba ebitundu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale omuli Bugiri okudda eri ejjinja nayo tusuubirayo enkuba entonotono era nga tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebitundu ebisigadde nayo akasana tukasuubira okkeera okwaka ate nga bwe kazikiramu. Mbugwanjuba ssaako ne mu bukiikakkono yo tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu mu bitundu ebisinga obungi. Olw'eggulo mu masekkati ebitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28, ewasigadde ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Buvanjuba ebitundu omuli Buduuda, Butalejja okudda eri ejjinja ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29 era ng'eyo ewasinga obungi tusuubirayo enkuba entonotono, ewasigadde ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 32. Mbugwanjuba ebbugumu okuva Kasese, Masindi, Hoima tulisuubira okubeera ku degrees 29 era ng'eyo nayo tusuubirayo enkuba entonotono. Kiruhura okudda Ekisolo yo akasana tukasuubira okwaka nga bwe kazikiramu nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30. Mu bukiikakkono ebitundu ebisinga obungi tusuubira akasana okwaka nga bwe kazikiramu nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera wakati wa degrees 30-31. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Addis Ababa tusuubirayo enkuba entonotono nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 22. Cape Town ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 18 zokka zokka. Dhaka ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 31, ekyo nno nga kya Bangladesh, ate yo mu Kigali tusuubira ebbugumu okubeera ku degrees 29. Bye tusobodde okufunirayo n'enkya tulindirira okumanya ebisingawo. Genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba, beera bulungi.